nyabo kiri mutulo tungi ayino yakeebako nayida kati ate abaana b'ekigalo tebatawaanya yeebaka yeesiisiitira buli kimu akyekolera yakiyiga ekigalo anaakola ki mukazi wattu ambi aweza kati emyezi ebiri lina wezize emyezi 3 well done kirabika bulungi yange kiri ku mami naye nzi kati nakula n'abaana nakula nabo kati si kizibu nnyo gwe first born mama wange yazaala abalongo ba mirundi 3 nga gwe oguluba nawo nze yasooka nawe oli mulongo nze yasooka nze nazaalibwa bwomu gwe kigongo oba ate abalongo badda tawemanyi sibimanya nze Welcome to yet another edition of Share with RKB, and today with me is Muzade Munyange afunye erinnya Tata Riley. Tata Riley mutegeera nti namulaba ku TikTok. Ngenda okulaba ndaba omuvubuka omuto akutte bebi, ndaba afaayo kakaaba bwawoza amata bwakanaaza bwakazza eri nempikinga interest neŋŋamba ki ekigenda mu maaso omuvubuka ono okuba oba mwana we oba muganda we nengenda okufindinga out ebyaddala mwana we. So tuzze leero okwogera okunyumyamuko naye Tata Riley akikola atya okubanga Riley amukuza kati emyezi 3 because the last time I checked bali wa mwezi gumu oba wa weeks 2 kati obanga amutuusiza ku lino ebbanga talina maama. What happened? Biki byayitamu ebimusoomooza na biki byayize mu bulamu buno? So tugenda kuba nga twogerako naye. Fana ng'ogamba otya? Amanya gugwaye? Nze amanya gange bampita Timothy Wafula. Wafula oba muki? Musaamya. Naye baba yakwogera katiivu era kyokka kimpanvu. Like naze simanyi nti oli wa Liverpool. Naze simanyi nti oli wa Liverpool. Ndi wa Liverpool. Okay. Wafula. Ogambe Wafula ani? Derrick Timothy, yeah. Kangeni lya Derrick wa Timothy. Riley otuuka otya okuba ng'oli naye? What happened? Riley oyo, Riley azaalibwa nga 11 mwezi ogw'omusanvu. Ekisubi dwaliro. Tuwava wano na mami we jukira nkusookera ddala baali bamuwa ennaku z'omwezi nga 10 nga n'okubanga akoze ki ng'azadde. So ne bamugamba ezo ennaku wezituusa nga tonaba ojja. So n'agenda kola olunaku lwennyini. Actually sooka nsonyiwe nako tusooka tulyodala emabega eno nga Riley atuuka okuba nga atandika n'okufoominga mu lubuto. Maama we like mbadde mubeera mwenna. How did you like you know how did you know her dating and stuff? Twali tulina we tukolera okusookera ddala nze at first nali nkolera ku Fig Tree of which nenva ekansanga nenvaayo nali nga cashier. Nali nkolanga cashier then nenvaayo when avaayo nenzija Entebbe because there is a friend of mine connecting nga nkolera ku Happy Life. So kati awe nansanga mama baby ono we namusanga netweyagala naye n'alaga nti anjagala kwaye yali anjagala era nange nali mwagala. So era ndowooza nga tuyisizaawo omwaka gumu n'afuna olubuto namuvinga in oba waliwo nawo nebbanga omwaka gumu gwonna nga muli wamu nga tuli yabeeranga we nga nange mbeera wange by then nga tetunaba kutandika kubeera ffenna wamu. Kati after netumala netugamba naye lwaki obeera eno mbeera eno long distance emenya kati nemugamba tukole ki twandibaddeko nekitukola at least we come together. N'agamba nasooka n'agaana neŋŋamba kale it's okay oba ogaanye tewali buzibu. Kati nali ndi awo n'aŋŋamba okimanyi ekintu kye wayogera kyali kituufu tubeere ffenna. Nze nensirika nemugamba munnaye gweoba oliba owulira nga okyagala tugenda kikola.
era tetwalwa tunoonya ennyumba ne twesanga katuze wano. Yes, ne tutandika okubeera wano, ne tubeera wano. Ne muli obulamu. Mbalaba. Ffe tubadde kwanze nali sigamba nti siyombanko naye nga tetuyomba oba nti muvume oba no. Nga gutandika bwe gubeera gwa okusiga ka blue band side zonna. Naye era ogwaffe tegwalimu gundi eyo kubagana. Kati nze nga ndaba tuli very happy. Yes, twali ba friends. Era n'abaatulaba nga batwegomba. Kati munaye kirabika ono omukyala mu kufuna olubuto ndowooza mu kusooka yali talwagala era yaŋŋamba singa yalufuna ng'akyabeera yekka yandibadde tanzikiriza, kale nze niwe yandibadde ng'alulina yandibadde tanzikiriza kugendayo oba ye yandishiftinze n'avaawo. Buli wano n'afuna olubuto. So how did you know nti ali lubuto? Kati lumu nva ku mulimu. Bwe nava ku mulimu komawo jjukira nze kati omulimu gwange mbadde nga nfuluma ku makya nkomawo late the night. Kati nakomawo era still cashier. Kati nakomawo jjukira ennaku ezo ye yali akola naye nga takyalina bulungi ng'alinga nga omumanyi omuntu nga yakufuna olubuto abamulwadde morning sickness and stuff. Kati nenkola ki? Kati ennaku ezo yakendera okuba nga takyakola nnyo buli lunaku. Kati nenkola ki? Nze nensigala nga nkola. Kati nemugamba abeere waka oba tewawulira bulungi be home. Nze nga nsobola providinga buli ekyetaagisa. Kati one day nkomawo nva ku mulimu nasanga omukyala akutte akasowaani buno busoosa. Akutte akasowaani ne fork nga abibisse like byonna biri covered bulungi nga kuliko ne fork. N'agamba bwe nakomawo bibi kulikayo konze kale. Akwita baby. Si Derrick. Tabimpita era nga bwe yampitanga ebyo simanya Derrick oba Timothy ng'amugamba gwe obudde ddala. Kati wabimanyiira. Nga saabimanyiira kale nga ndaba kiri era naye nga so amuyita linnya era mbeera be era otwadde nga tweyita be. Yes. Wa yampita be nemuyita be. Kati n'aŋŋamba waliwo awo ekyokulya ku gundi awo waliwo eggi. N'aŋŋamba waliwo ekyokulya. N'aŋŋamba neyanziza nkomyeyo enjala ennuma. Nagenda okubikula essowaani. Nga fooka ekutunuulidde. Nga fooko munda mu ssowaani nga mulimu kagundi ka pregnancy test akalaga nti golo yakoze eki yanywedde VAR nayo yagikiriza. Kati ebiseera ebyo I think sister wange yali alinayo okukyala mu kyalo. Kakati n'akola ki nga twali tulina okugenda like we traveled the following day. Nafuna emmotoka nagenda n'emikwano gyange ne tugenda ekiro because nasooka kuva ku mulimu. Omaze okulaba akagundi ka pregnancy test kali positive. What was your reaction? My reaction, I was happy because nze kuva dda nali njagala nnyo omwana. Kuva dda. Kuba bakuze obalera. Kati nina eyo love. Kwegamba abaana n'abaana abato banjagala. So naye yali atya, was she happy, excited at that particular? Nga omanyi yali awo atyo. Kubanga naye yaŋŋamba kano olubuto nno nali sirwagala. N'eŋŋamba so kati akalaba osanyuse. Nze nasanyuka. Okay, though saakimulaga nnyo nti nsanyuse. Kuba naye yambuuza naye nga tusanyuse nnyo. Nga kati oyagala nkola ekinkulage nti nsanyuse. Enjala ennuma. So that very evening oddayo ne bakwano b'emmotoka gy'ogambye. Emmotoka of course nali maliriza ku negotiatinga n'ow'emmotoka nga tulina travelinga that night. Kuba yatonnya kwazi nali nosooka okukola ku mulimu. Ne tutravelinga that night but twagenda nga tali bulungi. Alina mulwadde. Kinuziya. Completely nga tayogera. Nga ffe tunyumya n'abalala naye nga yetakola. Nga baafuuse bitya.
takyali bbe. Bannange twagenda mu kyalo ne tubimaliriza kubanga ekyamazima nali nina omutwalako mu kyalo baba omuntu gw'oyagala oba olina omutwalako alisiti ewammwe n'alabayo kubanga singa nali simwagala era nandibadde sirinayo. Ne tugenda ne bamulaba tho abantu baali bangi purposely sifa abaali bagenze nitugenze kweyanjula. Yali sister wange yalinayo kwanjula. Kati nga nina okugenda nze omuzzukulu omukulu mu balenzi. The good thing twava wano saawa zaali 7 ez'ekiro enkuba yali etonnya. Twagenda okutuuka e Busia zaali saawa 11 makya. Naye the good thing emotoka twagenda n'emmotoka yaffe anti taxi twenyiganyigano ne tutuuka ne bamulabako abaamulaba. Maama wange teyaliiyo yagenda ye yasigala eno. So olwamala ne tukomawo ne ngambako jjajja wange nakula nnyo ne jjajja wange actually baganda bange ffenna ewaka ffenna abazzukulu twakula nnyo ne bajjajja baffe. Unfortunately jjajja omusajja yafa naye jjajja omusajja yafa. Kyabamenya omukala kusinga kwera ku jjajja mami. Okay, bonna twali tubaagala naye engeri jjajja omusajja engeri bonna gye twali tubaagalamu nga it's beyond kwa bwe twakula nabo nga bwe tumanyi nga tolina gw'osinga kwagala. Lwaki mwakula na mami? Mami nga bw'omanyi ebintu bya family and stuff nga bafunamu obutakkaanya awo ne kazeeyi. Era abo abaana actually maama wange yandekera abaana abo abalongo. Yes. Bano abanzirako bo baali bakulukulu. Myaka ngemeka? Bano abanzirako ndowooza baalinga n'emyaka nga 14. 14 awe. Bali abato b'oyogera ku bali bengala ki? Baali bato. Actually baali bato. Nga Riley? Riley kale muto nnyo. Naye baali bato nga tebasobola kutambula nga baavula. Okay, myezi. Baali ba myezi. So jjajja afa mugenzi ku mugundi. Jjajja. Okay, by then jjajja yali akyaliwo. We batuuka okwawukana jjajja yali akyaliwo. Naba receiving mwenna. Yes, the good thing yalinga family nga bolaba kino ekikomera kati nga ffe tubeera wali bo babeera wali. Olunaku olwasooka ne ngamba kati nkoze ntya. Nkaaba biti bana bali babiri. Ne ngamba ng'otosoma ggwe. Nze nali nsoma naye era nze nali nkimanyi nti jjajja wange bajjajja bagenda kola kuyamba. Nali nkimanyi naye mu kusookera ddala nga mukadde agenze nze nalimu ng'omukulu. That feeling omanyiridde okulira ne maama ne taata yatwo. Maama wange ng'agenda yenna ng'alinga ayagala okukaaba. Sikyankuleka ayita sikirikwangu. Ngamba tugezali okaba omanyi sikyankuleka baana bo nga bato. Ne ngamba bannaaye kati mukadde agenze kyanuma nnyo. Ate ng'olaba bambi atagenze bulungi agenze ng'alimu n'amazika ng'apaakinga ebintu awo naye nga kulira nga tumukaabira ga mami naffe tutwale naye ng'agamba ngenda kujjamba kino ate nga bw'omanyi era wakugamba ekyo oba olina okukola ki? Okuguma. Oba olina okuguma. Muzeeyi tewamunyiigira kubanga olaba okyogerako muzeeyi wange bayire naye nga tumutya muzeeyi wange ng'atukuba muzeeyi waffe oyo yatukubanga nnyo ate kati naddala nze yankuba nnyo. Akutereeza. Siga nti kuntereeza kubanga yalinga nnyo ayagala nsome kati waliwo subjects yayagala nga mpite bulungi nga mathematics, science. Kati nsaazikolanga bulungi. Musajja wattu. Kati nga bwenkomawo batuwadde test ku ssomero bwenkomawo era ajja n'angamba tebabawaddeyo leero kintu kyonna nga batuwadde n'agamba leeta tulabe nga nze saagala I make always nti mumisinga takola ki tambuuza ebikwatagana n'essomero kubanga ne bwoba waakakomawo saawa emu ajja kututuuza mu nfuufu akwate akati tutandike okusoma naye nga nkuba
yankubanga nnyo yakubana bempi ate nga toka tayagala okaaba. Gwe mulenzi wekka? Tulina omuwala omu ati abalenzi ffenna abasigadde tuli balenzi. Omukyala yakigwako Naalongo. Otyo kati mugenda okwanjula n'ono Maama Riley mutuuseeyo ku mikolo. Jjajja yaliyo yekka, jjajja mukyala amulaba? N'amulaba. Jjajja wange omukyala anjagala nnyo nnyo. Era kati jjajja ye muntu gwe nsobola nti jjajja neetaagamu akasente bwe kati n'ampa. Anjagala nnyo era n'ab'ewaka ba anti bange baani bakimanyi anjagala. So ne tugenda n'amulaba n'amubuuza ne ba anti bange bonna abamu abaaliwo ne bajja nabo n'abalaba. Kati atanse atanze okuyuuga olubuto terunatereeramu nga tanaba kutereera. Mukomawo wano. Tukomawo era twasimbulayo ssaawa emu. Tukomawo naye ng'era embeera ogiraba tutali musanyufu. Naye nga gw'ofaayo kubanga kati omanyi lwaki ali bw'atyo. Manze mmanyi kuba already yali aŋŋambye. Muli mutima nga sitidde kubanga mulimu abantu abamu oba abavubuka abamu bamanya nti girlfriend we afunye olubuto. Misiide giba. Ye wakana ositegeera. Tewaffe tetuzaala ku Lwokubiri kitegeera. Tebafuna lubuto ku lunaku lwe. So nenkola ki? Ne tukomawo wano ne tutandika obeera. Naye nga jjajja wamugambako nti ali lubuto? Namugamba jjajja nga omanyi abakadde n'agamba muwala muzzukulu olubuto luno luwanga lwa Derrick. Tujja kukimanya ki? Naye nga kwanze nali mwesiga oyo omuwala. Nali mwesiga. Naye olutalo lwa Derrick? Jjajja mulaba awo. Jjajja nga omanyi abakadde. Ngamba ne boogera mukunga nga bo. Ng'abakyala. Ayido otyo. Kati olwo nga tukomyewo wano bannaayi omukazi alya buyembe. Butoneso n'omunnyo. Obuntu ebyo. Butunkuma. Ng'alina ebintu byayoya naye nga ne mu Uganda tebiriimu. Waliwo awo obwennyanja naye ndowooza basinga butunda oba Burundi. Kati yanyumizaako nti edda baabuyangako ewaabwe eyo. N'aŋŋamba nga bannaayi. Gwe nga takunyiigira kubanga lwo woowulira ng'omusajja toyagala mmutunulako akuwunyira bubi ebyo byonna. Naye nze dagutingi nze saasibanga naye. Nabeeranga ku mulimu. Wano yandabanko kiro era ne ku makya ne nnyo. Nga ayoya naye lumu yagenda n'alwala. I think olubuto lwali lwa myezi 5. N'alwala nnyo nnyo nnyo. Bamutwala mu ddwaliro kubanga nze namutwala mu ddwaliro nga yena akankana. Musujja. Akankana akaaba. Takabanko bw'atyo nga alwadde. Kati ne tumutwala mu ddwaliro awo ne bamukebera pressure biki ne basanga ne bagamba munda mu lubuto omwana temperatures ziri nnyo waggulu. Omutima gukuba nnyo. Ngamba nkoze ntya. Bambi nga nkwasa ennaku kuba yakaabira mu ddwaliro ng'akankana empewo nnyingi yenna akankana. Era ng'egyo omuyamba musajja wattu. Nga sirina. I know. Singa nali ngirina maybe osanga. Nze ne mukaaba mwembi. Naye ye teyandaba nga nkaaba. Kuba nze nafuluma ebweru n'akatambaala kange. Ne nkaabamu awo ng'ekisajja. Nga binsobedde. Ebyo byonna bigenda otuukawo nga nze ku mulimu we nali nkolera nakola ki? Navaawo. Ate lwaki? Lwaki navaawo? Manyi kati ffe tubadde nga tubeera wano. Twali nga tubeera abantu aba? Babiri. Ate kati ku mulimu ne waba boosi wo nga ebiseera ebimu ng'akwagala atya. Waliwo ekituuka ne kikola ki? Ne kisukka. Kati nze nalabanga okufuna nga buli lunaku permission ate nze nali kasha nali nkola bw'omu. Ne ngamba kankole ki? Kanveewo lumu. Permission eyaki ate? Nti ngenda kulaba mulwadde ngenda kola ki? Kitegedde? Every time. Wane bosi wange yaŋŋambako naye gwe ojja ofuna omuntu abeere nani? N'omulwadde. Mukyalawo. Kubanga mu maaso awo gye bujja ojja kuba oyagala okusaba permission nga naffe ate wano tuli fixed. Ate tusobola kukola ki? Kuvaawo. Nagenda ne mbitunuuliramu awo.
Nengamba omanyi kangende kubanga n'omuntu gwona omuwa nga tomulina mpozi jjajja nga simulina kitegere nengamba kangende nze nzize nkola decisions mu biseera ebizibu ennyo abantu bwe balabira nti wano awantu nze sisobola riskinga risking oba weesigamye ku ki singa nti oba muba neesigamye ku ki naye nze muli mu mutima ogwange nateekamu kiri ekintu ekigira nti omusajja yenna alina okutoba kubanga for example wano we tuli nti kati olaba nti omwami omukyala alwadde weetaaga ssente omulimu ate osazeewo oguvuddeko kati mugenda kubeerawo muti kati nze apart from omulimu ninayo anti wange musuubuzi asuubula eyo amanda agajja eyo Sudan sometimes kati oyo anti wange bambi yali yaŋŋamba ddayo ebintu by'olimu tebirimu ssente nagamba nti obuzibu mwagala nnyo ebintu eby'amasimaati nki kale ngerange ekyamazima nze saagala kubeerawo nga nkozesebwa nnyo nange njagala making sure nfune ku ssente at least I start up something akantu akako yes naye era we namukubira ku simu namugamba eno navuddeyo by then we nali nakavaayo ne wabaawo omukwano gwange agamba wano waliwo omulimu ogendagenda mu tawuni kizimbe bwe kiti wali omwami mu offisi eŋŋenda mwami bwe nagenda nemusanga nambuulira ekifo simanya kipya nja kuwa emitwalo 15 omwezi naye ndaba nga tekikola tekigatta ennyumba gye nsulamu yokka emultiplyinga ssente ezo by emirundi 2 kitegeere ngakati yukatolina n'omukyala ali lubuto yes okulya okunywa n'okutegekera omwana ajja sirina mulimu naye ate nafuna omulimu Uganda because sometimes ekintu ekirungi bwe kiba kigenze something better is coming nze nsigala mu kiri nga ngamba ngenda kufuna bayirawo nze ndi muntu mukkiriza nnyo era singa nali siri mukkiriza osanga ne wano wendi singa siriwo yes kati muyiseewo omutyawo wonna tolina mulimu mukyali lubuto naye olaba katonda ono w'amaanyi wanze nava ku mulimu wana esente ze nali nina zonna actually mu ddwaliro bill yaffe yali 700 nvudde ku mulimu ze sente ze nali mmanja ku mulimu we nali nkolera era bwe bazimpa zonna nziteekayo mu ddwaliro ate ekirungi nti nali nasevingako ku ssente nze ndimu nnyo oluntu olusevinga olwo kirabika lwajjajja omukyala even covid was the same time abantu bwe baakaabiranga nze nali naseving nalinayo boxi zange ezi naye neneneko jjajja yakuyigizanga okusevinga tewaffe ebyo bye twakuliramu olimyewo kasooliwo omutunze jjajja era twamuguzanga jjajja era nga yatuterekera naye bambi ye nga omugamba nti njagala kugula kino ng'alaba kirimu amagezi ng'akuwa ssente naye lwakwanze nanunanga nnyo sukaali kati nga mulimba jjukira by then sukaali n'ow'ekikumi aba mungi ebintu bizze byonoone sukaali nga mungi nze ngenda nengula sukaali ow'ekikumi nentandika omunuuna nga naye obuto obumanyi so kati wano omukyala like omulimu gena okuggwawo already ng'osevinzewo akasente kati zino bwe zijja ez'okolera emitwalo 7 n'osasula bill y'eddwaliro nengisasula osigaza ka saving kali kati nakola rent nensasula myezi 2 mu maaso kati tuli mu myezi 7 because bw'aba yawe myezi 5 osasula emyezi 2 omukyala aweze emyezi 7 nsasula emyezi 2 mu maaso ekyo nekyo nembanga am relieved manyi bw'obeerawo nga tewali kikubanja nebeera mugumu nengange n'omwezi gugenda okugga kati ez'omwezi ogunaaguddako I have to make sure ndazikola mu guno omwezi so that guno oguddako bwe guggwako ntoopingeko zikolawo omulimu owatali kati nze nga bwe nkugambye anti wange ebiseemu nga mpita nkubira essimu nze namugamba yambuuza guli omulimu ogenda gukolawo oba nimuga kyamazima sigenda gukola nagamba kale enkya ogendako era mu bus park olinye etaxi olinye basi zikuleeta eno ekoboko era nange kyenakola neninya taxi basi nagenda ndi mugumu kuba manyi ngenda kufuna ekisingako
era bwe nagenda ekibanga kisinga omukyalo muleseewo era ng'abeerawo wano awaka n'olubuto olukulu otyo abeerawo wano ngambira mu communication za ssimu nkubirako ku ssimu nze kale nga mukubira nnyo njagala mmanye obuuza olina ky'oyagala biki biki ebyo era just sirina kyenjagala naye ng'ebyokumuwa nga byalingawo nze bayirawe nze fe enenju telaakinganko kyakulya amiina kyebalize mukama era nkyebaliza nnyo mukama mu myaka gyo kubanga olaba abantu abakulu bakusinga nga bya laaki kyebalize mukama silaakinganko kyakulya siyankaawo nenga kati bannange nkoze ntya ate nina family kitegedde kati emalayo ebbanga kyekoboko namalayo ndowooza zaalinga wiiki 2 n'okomawo era nakomawoko ne ssente nesasula neera rent egamba saagala nnyo kubeeraawo nga am living under pressure clearinga rent ate ne landlady waffe mulungi babeeraawo because she understands abeera ne bbaawo awo kwegamba weeruti obulamu bwe bwagenda nga butambula mpola okutuuka okumuzaala Riley mumuzaala era kati okyali koboko oba ng'ofunye already nze nali nkomyewo sooka ombulire situation eyo bwe yali otomanyi omukazi bw'agenda kuzaala bw'abeera ebisa bimuluma how did you know kaakati nze okusookera ddala namugamba kubanga buli kaseera yangambanga sooka okole ki sooka ojje olabe nina byesitategeera pulira no nga nengamba kiki tugende mu ddwaliro kwanze nga simanyi nga nkubirako mikwano gyabo abazaalako babuuze ojja kuddaawo nga kumbe nangamba naye sisuubira nemugamba kati gwe oli musawo nga toddamu kundaga ebyo ebigundi byo waawe nkugamba nti kubirako mikwano gyo babuuze tobakubi kati bwe tutyo era nga betubeeramu kati olunaku luli bwe lwatuuka lwe baali bamugambye bw'aba tanaba kuzaala agende mu ddwaliro kuba yali alina okuzaala nga 10 n'alaba nga tewali kiriwo n'agenda mu ddwaliro yagenda mu ddwaliro yagezaako okupushinga nebikola ki bamwenducinga nebigaana n'agezaako nebigaana ne bamutwala yali tayagala musala n'agenda nakkiza n'agamba bamulongoose buli obulumi omwana aluma gwe buuzaze buli obulumi bwe yaliko ate oyo omwana yalaba nnyo omwana akulumye ate bakulongooseza obulumi emirundi egi yali agaanye omulongooza naye yamaliriza akatono kati ebyo byonna nga biwedde amaliriza omuzaala oyo omwana teyazaalibwa mu condition nga nnungi yali tassa bulungi yalinako complications yali akooye yali abadde siga nti okay ndowoozamu eri process baali bagezako sindika biki nako wasimayo ekisawo ekibeeramu ki nekyatuka oba naamira ebicaafu naamira amazzi ati awo amutwalako oxygen nagendako mu nasare n'abeerayo I think twaliyo balenga wano sente naye kisubi ogimanyi kati amawo n'omwana ebyo byonna nga weebiri amaliriza simanyi oba yatya oba ki naye kyamazima simanyi kubanga jjukira ffe yatulekayo mu ddwaliro maama w'omwana atya yatulekayo mu ddwaliro atya omwana already bamututte mu nasare twalina ruumu ffe gye twabeerangamu kati ng'akoze eki ng'omwana ali eri ffe tuli eno mu ruumu yaffe nze nasulanga wansi awo ensiri ziri eri omujjanjabi ate bannange ezeeno ziruma nene zitya kati nembeera awo ennaku ezasooka olunaku olwo lwasooka nga waliwo amukubira amasimu waliwo gwayogera naye ku ssimu kuki kasi kitegeera maama we newe twali tuva wano ng'agenda maama we naye nga maama we takumanyi maama w'omwana ali amukubira maama we simanyi yali amukubira essimu nga ndaba mulimu bidiirudiiru biringa byabweru kira yali agagendako ebweru emabegako awo World Cup we yali ekata ne bababba
kati ndowooza that spirit era yasigala ali nayo nti nina okukola ki okugenda kakati nagenda okulaba omuntu gwe tuli naye mu ruumu afulumye ku ssimu sikola ki simulaba n'ebintu biwe ebiri eddwaliro ddene ne ŋŋamba maybe atambuddemu yaba bagamba tolina kwebaka nnyo tambulamu olaba bwe mbimanyi anti ndi wankindu era maama kati budde buziba sikola ki budde buziba simukola ki simulaba nebuuza pressure nezisooka nezikola ki nkuguumiise totya baby totya ayagala kamera oyo gwolaba era wanaagiraba wamumanyiiza ekitandika ya wiikisi 2 bwe yagitandikira otyo kati banaye pressure nange nensooka nembeera stressed simanyi wakutandikira nembeera awo nga ndi stuck nebuuza aliwo essimu ze nga nze nzikubako tezikola ziko tututu nga n'emikwano gye mugezako mukubireko abaŋŋamba naffe tuyigezako tezikola ki teziriiko abeewaabwe tebajja ng'azadde baali tebamanyi ye ne muzeeyi we yali tamanyi naye nga gwe muzeeyi we omumanyi muzeeyi we simumanyi naye twali twagala kgendayo okukyala naŋŋamba tulindeko oge tukole ssente nzolere nali nkikola ki nali nkyagala naye nti onagendera ku munnaye ku munno kubanga eriye waabwe nali nkyagala agamba tulindemu kati alina ennyamba ya sisita we gye yateranga omukubirako kati ebiseera ebimu ng'akozesako ku simu yange kati saafaayo nnyo ku savinga kati ebyo bwe byatuukawo ne njagala mukubire sisita we oli mu ddwaliro naye ng'ennamba so agikola ki girabawo eri so anagijjukira kati tuli awo nali ndi awo mu ddwaliro nga tumali ki buli kimu nga kiwedde batusiibudde oyo sooka olindeko olunaku olwo teyakomerawo ddala ne musulamu mwekka bwe babasiibula oba mwamalawo ennaku twamalayooko ennaku ngaawe oli n'omwana omwana abeera eri munasale jjukira abasawo baatuuka nga baagala amata kati ng'alabika era nengula amata awo mu ddwaliro era baali bamuwa abasawo ngo bagambye maama simulaba kati jjukira abasawo be bantu abeetamu ekintu omusawo asobola okuboggolera ne obeera oli nga oli mu mbeera mbi olaba baboggolera ne bano abagenza okuzaala ate obabuuza gamba ojja kukuba naliyo abaana abo okitegeera so nengula amata ago amazige essaawa eyo nze golaba nze katandika okuba ng'aleetako omubiri tuuka nga bannaaye naye Katonda lwaki nze nga nze nsobola otuula wabweru empewo yonna nga sigiwulira naye ekiro ekyo biki wali olowooza ekiro ekyo olunaku lwataalabika bingi nagezanga okubira buli muntu nga mukwano gwe nga nkubira ne mugamba lwaki tokola ki tompa ku nnamba eya oyo nga mukwano gwe mugamba ku nnamba y'oli ono gundi amalwaire mukwano gwe in case katugeze mukwano gwo neŋŋamba kubirako kwoli mukwano gwe oba olina enamba yes nga waapi naye netumala ebintu byonna nga biwedde awo nno tuzze waka tho biiru yali mbuulira challenges wasanga awo mu ddwaliro n'omwana olunaku lumu just nga sente zakozesa kira batuleeteranga bill after ndooza olunaku nga olwaluyise babaleetera bill yamwe ne mugirabako kati banne bagenda okweta bill nga nnyingi okumunaaza mukyusa kati ebyo abasawo be babikolako eri be babikolako kuba yalinga mu katandako nako kakakusasula ebyo byonna nga babikola amata bamuwa biru yonna yonna wamu biru yali abukadde 222 nasooka nendowooza obusente bwe nali nina nga tebumala nendowooza ku kyokutunda essimu yange
nga neera n'abaguzi tebakola ki tebalabika mu buzibu omuntu alabika simu yange ennungi ya bbeeyi naye ng'abaguzi tebakola ki kati yalinga alabise ayagala kumpa ssente ntono neŋŋamba nedda. Emikwano giriwa mikwano gyo? Mikwano gino mu bizibu olabira nti kati ono mukwano gwange n'omanya era kati eyo situation yandaga yamala okumanya nti kati ono mukwano gwo ono si mukwano gwo era kati abantu si beesalako nti mbeesazeeko basigala mikwano gyange naye kati mbalaba tuseeka bulungi ki kati mbamanyi so 2 million 2 twala 22 mwetunulira gwe ne 2 ne mwetunulira soka nenkayanamawo n'abasawo kino kiki kino nagamba nti kati waliwo omusawo alina okujja buli musawo olujja omukeberako sente bannaye natuuka neŋŋamba naye ekisinga obulungi omwana wabanga ali fine sente zino tuzikola neŋŋamba ntandika okuba ku masimu siri nnyo omuntu akubira nnyo ba relatives bakaluubiriza nenkubira oyo anti wange actually yeyankubira yali ambuuza nga ayagala driver n'amuvuga mutwaleko ku ssomero nga yaza kulaba ku yali station be nemugamba nno kati onkubidde nange njagala kukubira ngamba kiki ngano gundi yazadde ki ngamba naye kabiru ke batukubye kabiru kazibu kanjiko agamba ngalo obadde tonkubiddeko nga nno mbadde ngenda kukubira ngamba muliwa nga tuli kisubi teyagenda nnyo biki teyabuuza nnyo ebibuuzo bingi nenkola ki nambuuza sente meka zibulayo nemugamba wabulayo 9,900 naye nze kyewankuga nti embeera yansangawo kale nga ndiko nga neetegese singa siri ku zero just kiri ekyokuba nti no maama abuzeewo kyekyakukuba how comes kijja kitya tetulwanangako simukubangako mu ddwaliro oyinza okuba nnaku wayogera no tetuyombangako tetukolanga kineŋŋamba kikizze kitya nenfuna ebintu bingi awo birowoozo byali bingi bw'okwata muwala wo bw'ogakaaba naye bw'agakaaba neŋŋamba bannange nkoze ntya ng'ekyokukola tewali netuvaayo era anti wange yajja kabalansi ako nakola ki nakasasula takubuuza omukyala aliwa nakawere era yambuuza naye nambuuza nti tomanyi waabwe nga simanyi era kabiru ako n'akakiriyaringa nabambi tuvaayo mu bantu but tebyali byangu tebyali byangu like tebyali byangu mu ddwaliro eryo jjukira ebbanga lya factory lyali liwedde nayo tetulina okuwanga omwana ono bamusiibudde nga just biro we bagikiriyaringa nga mweka mufuluma kati awo nali awo mu lutalo lw'okunoonya ssente awo bakusibiddeyo bulijjo owulira biwulire kati lumu ŋŋenda nali njalatunde n'essimu yange wali ogayo era yankubira essimu nina gwe nakubira mukwano gwange gwe ntera okugulako amasimu n'aŋŋamba ŋŋenda kuwa omuntu agenda okugulako eyo essimu ŋŋenda kuwa enamba ye nampa enamba ye n'emukubira kati bwe namukubira n'aŋŋamba jangu mu ttawuni nange era saali musobya saawa ng'emu awo ŋŋenda mu ttawuni kola ki kutwala essimu nagenda okutuuka ate gayi neyeefuula ensimu eriwo eti sigenda gitwala biki nakudondola nenkomawo kati nali ngenze nga nalinnya na booda mu ddwaliro era eri mu gundi ng'olwo nno omanyi ngenda kujja ne sente oyambeko yes neŋŋamba akanenye booda sigenda nakozesa ki takisi nga ndi kushiwaddiyo maama nagenda obusente bwe nali nina munsawo nze nalinnyamu booda kati mukudda nga nina munusu olugumi nga sirina bayirange ebiseera ebinaku ezo ng'enjala tennuma nnyo nga tennuma nga nebompa ekyokulya ng'ekinene kyenkola kunywa ku mazzi naye nga birowoozo ki by'olina ku mwana ku lw'omwana ng'ono omwana ye nga nze nga muli ngamba as long as mulamu ekyo kyo nga kyensinga okukola okulowoozaako kuba nze nali njagala nze ndi nnyo omuntu w'abaana
natambula okuva mu tawuni awo nga njagala okukendeezako ku lugendo nti whereby ntuuke nga webasobola okuntwalira 10,000 paka ekawo. Kati nali awo mukwano gwange ekitende awo nankubira esimu. Ovudde mu kibuga ku bigere paka kitende? Kati nali nkyatambula. Mukwano gwange akolera awo ekitende nankubira esimu n'aŋŋamba, mwana oliwa? Ngamba mwana ndi kuva eno mu tawuni ngenda kufuna wano takisi. Nagamba funawo boda ojja osange wano tukole ki tugende. Akitegere twenda mu 10,000 nga talimanyi nze kati muli mulaga nti ngenda funa wano takisi. Nagamba funawo boda ojje nayo ngenda gisasula. Nagamba kale Katonda ono. I know, right? Ninyawo boda netugenda nasasula. Bambi oyo kyali wange yambeererawo. Kyali wange yambeererawo nnyo netujja. Era we nali ngenda mu ddwaliro netugenda naye. Netubeerayo mu ddwaliro netukuba olwali. Mwetiddemu story ya madamu yayiseemu. Byonna. Olwo kati it's too late nga biri byali byaggwa. Ngamba naye mwana Timo bino bijja kuggwa. Omusajja yenna ayita mu kimane kiggwa. Embeera ng'eri awo naye bambi neŋŋuma nagenda mpikinga mpola mpola. Kati we naddiramu ku maanyi nga bamaze okuŋŋamba nti naye nalabye wali ekyali wange yaŋŋamba nalabye mukazi we wali ku internal affairs. Ngamba ng'omaze n'okukomawo waka. Awo neŋŋamba bene ekyo byabwe kityo yayiseemu. It is okay kubanga kirungi okubanga wamulabye alabika n'omanya nti teyafudde nti bamukidnappinga. Awo neŋŋuma omutima. Naye nga kyali kitya ng'okomye wano awaka n'omwana the first night. Ekiro ekyaso ekyali wano naye nze nali saagala nnyo kukubira nnyo bantu masimu. By the way nze era abantu abasinga obungi ku TikTok bambuuza tolina maama wo biki biki. Maama wange yanzaala yakola obugo naye ate akola. Kati how comes nti ngenda mutwalira omwana ye ajja kola budde ki? Bwe nkwata ono omwana ne mutwalayo ate ejja bbanga ddabo ki? Omwana ye alina okukola. Sawa yakulya I think. So nenkola ki? Nembeerawo wano mpola mpola era we natandikira opostinga Riley oyo. Waliwo wa weeks meka? Riley mpostinga ndowooza yali awezezza yalinga wa weeks 3 ku mwezi awo. Nalabira video ye. Weeks 3 ku mwezi awo. Kati waliwo kyali wange yateranga okujja wano netubeerawo nga tutwaliriza obudde. Okijja kityo mutera ku TikTok? Ani yakugamba? Tewali yaŋŋamba nze just nabeerawo neŋŋamba Mukama bagamba nti abaana abawala bajja n'emikisa. Ngamba Mukama leka ndabe omukisa gw'ono omwana. Era Riley nempostinga nga postinga situation gye twalina mu ddwaliro. Nange munyambe simanyi omwana bw'akola bw'atya mukola mutya. Era sooka okwangamba what? Ne nteekayo kaposti ne katambula. Abantu ne batandika they started inboxing ki ku Facebook abantu ne bapostinga nga simanyi. Kati era abasinga mikwano gyange bansindikiranga message ne bana tulabye kano ka video ki yegwe oba ne bagamba nti muyinza oba temulabye bubi. Ne tugenda bwe tutyo mpola mpola. Olunaku olusooka lunalunyumiza ekiro ekyo omwali mu nyumba muno babiri ne Riley ye tamubuulire byaligonya bbeeri. Riley ng'ebyo tabikola anoonya bbeere Riley nga ntawulirawo amataage ntawulirawo amataage amuwa. Kati mu kusookera ddala wapimanga otya n'omanya nti kano si makwafu gano kati olwaleero abasawo baali baŋŋamba mu ddwaliro so olina omuwa kino ekipimo bwe kiti era nga nange ekyenkola era nga bagapimanga eri nga nkola ki ndaba kati olina okola bwoti kati nenkola ki nenkiyiga. Kati Riley ekyasinga ng'omukaabya kinali simanyi ekyandeetera ddala ddala nnyo yali colic obwoka. Riley ono ng'akaaba obwoka nga bumuluma.
obuuka obumanyi nga bumuluma nnyo ng'akaaba Riley nga zuukuka ekiro saawa abantu bonna beebase ensinsirifu Riley n'ateekako ki n'atumbula bannange ne ngamba kiki kino naawe noza n'okaaba nze natuukako nange nenkaaba kati nga nyasirisa nga waliwo Riley lwakaaba nonga banka kkube tolinaki tolina ngeri gy'oyinza toyinamu wadde erinnyo Riley ngamba wala naffe bamaama waliwo akana nakakaabira n'omunaaza n'asigala ng'akaaba n'omuwa ekyokuba n'asigala ng'akaaba nogaa kati kamuteeka nga bikusobedde kati otegeera otya nti alina colic kati mupositinga abantu ne batandika okuŋŋamba bwoka biki abasinga nga bagamba bwoka kati nga simanyi obwoka kyeki nga sibimanyi obwoka kyeki kati abamu bakozesanga oluzungu that is colic kati nengenda ku Google nengugolinga colic neteekamu ekigambo colic meaning of colic ngamba simanyi awo obugungi abaana abawere baba bakazaalibwa kituufu okitegedde bakazaalibwa biki ngamba nebangamba naye ne solution nebangamba use tomato soup biba ebintu bingi tomato juice oyankoleranga nnyo ku baana era benasinga okulaba comments zange abangamba tomato soup ngamba omwayo katini nanywa bane Riley nagenda ng'atereera I think obwoka bwa Riley ku myezi emeka 2 ano Jessica ayagala kutuula ku mwezi gumu naye myezi 3 Bwe nange Jessica oyo ogwola ne bo mwebasiza bwoti yaba ayagala muwulidde era nga puli ayagala kutuula kati nenkola ki nemuwaako oyo tomato soup Riley nagenda ng'atereera ebintu ebyokukaaba n'abyesonyiwa n'abivaako so emyezi gino gyonna maama we tonamuwulizaako era kale waliwo eyaŋŋamba mbu naye kirabika akyalimu muno naye mu kuva mu ddwaliro alabika alina we yalaga kubanga yali tasobola atambula nnyo olugendo alina we yalaga n'asooka n'awummulamu olugendo lwalinaku nga mmeka olugendo anti jjukira ffe after ng'amaliriza ng'avudde ku ddwaliro ng'avudde ku ddwaliro I think olwo olugendo bw'abanga yatandika okutambula naku nga nnya wiiki ndowooza wiiki emu n'ekitundu sasa ne ku ddwaliro bajjawo mujje yes kirabika waliwo eyajja n'amugjawo waliwo eyajja n'amugjawo so nga bagamba nti mukyala w'omuwala gamwali muno ne ngamba yamanyi already abantu balaze Riley love Riley de bamuwadde teweesalidde musango nze kiri kye neeteeka mu ne ngamba nze sirina musango saamukuba tetwalwana tetwayomba sirina musango so kati bwakera ku makya n'akomawo nga yakola ku mwana we kati ekyo kisinziira kubanga kati olaba omuntu okola ekintu bwe kityo omwaka akaseera obeera olina osooka n'omwekendera kubanga asobola okujja nga ayinza okuba nga oli alowooza yabaleka nga amanyi mujja kubonaabona kati ayinza okujja ne mission endala kati sisobola mala gamukkiriza nti ajje obulumi oyise mu bungi kubanga omanyi ne bw'okyogera ndaba obulumi mu maaso bulumi ki bw'osinza okusanga naddala kati ono Riley mulimu watuuka n'alwala Riley bw'aba alwadde aba talina mirembe aba akaaba olaba omuntu gw'abadde ng'aseka takyaseka olabira ddala nga engeri obulamu bwe bukoze eki bukalubye ate buli we bukaluba ku sayidi ye nze so asigala kyekimu naye wabeera musanyufu bw'ati nange mbeera musanyufu nnyo olabawo changes kati mu kukula kwe mu mwezi ogusooka yali atya omwezi ogusooka Riley ng'amunaaza wano akantu akaali wano bakayita kalira akakalira ne baŋŋamba kati jjukira by then yali akyakalina kati mukomensa ng'abamu baŋŋamba tokaggyako nangalo simanyi okwagira omumwa gwo biki okaggyeko n'omumwa bakavaako kokka naye nze nagenda olaba nga yeebase ku makya agamu kagwa wali bwe kakola kavuddeko eyekundi netandika oddirongosanga nga nyakuyigiriza musajja wa mu ddwaliro era byonna bali baabimbuuza ayinza omulongosa mpola
mpaka Riley n'agenda ng'akula ng'amuteeka mu mazzi n'azannya n'akuba amazzi n'akuba amazzi ng'ampulira essanyu nga bw'aseka. N'omutwala ne bamugema. Olwasooka. Akayiso ne kamuleetera omusujja. Olwasooka ne muguluba. Naye teyagina nnyo kati. This second time n'amukuta omugulu. Yadde ku kisambi? Ku busambi obwo buli. Maama. Riley. Gali nga bw'omusitudde awo. N'omala just n'omugyako. N'omukwatawo bw'oti. Ngulu. Era Riley era n'esiri bulinze kyembadde nzize mpitamu. I put on TikTok. TikTok olabira abantu ng'akozesa kino. Bingi bye bakulagirira. Mukama teyakuyamba. N'ofuna mwoyo w'amagezi oyo akuyamba. Naye byonna bye bakulagira byonna obikola. Siga nti byonna mbikola. Nze nsinga nnyo okugoberera ekintu abantu kye basinze okukola ki? Okukomentingako. Kati eninga obulumi bungi. Naye abamu ne baŋŋamba naye oluddako bw'onaabanga osooka mutwala mugemesa muwako kapanado. Abalayisako akatungulu. Eyo ebityo. Oyisaako akatungulu abamaliriza mu naye katumanyi nti wafuuse muzadde, wafuuse maama. Nze nafuuka dda muzadde nga nkyali muto. Abiri byalinga byamukuza. Naye kakati oli maama obulako bbeere. Era singa nali nina amabeere singa nnyosa. Kiki ekisinga okusanyusa Riley ekisinga omusanyusa nga muzanyisa. Akumanyi kati? Amanyi. Akutegeera. Riley twafunako ko wano bagesiti ne bajja naye nga gwakwagadde. Dayira. Kubanga alina nti maama w'abaana 7. Bwe yatunuuliranga bw'ati abamu ng'atandikirawo okukaaba. Abadde ajja kunkola bubi nnyo wabakaaba. Naye olaba gwe akusekedde akuwadde kasimu. Olunaku lwabwe lutambula lutya ne Riley wano. Riley tukeera ku makya bw'aba ng'azuukuse kubanga nze buli kiro mba nomenya sure nti oluvannyuma lw'essaawa kati namusetinga time atugeze wayiseewo essaawa 3 zuukuka ne mutabulira amata nemuwa amata kati ekyo kyo nga kikyo kindi mu mba alina otulo tuti era sisakwebaka ebiseera ebisinga mbeera wano okusinga kati nenkola ki nemanya nti kati buli ssaawa bwe ziti mba nina omuwa kati ku makya bw'aba azuukuse kosi muzuukusa nemugolola omanyi na stretching ne massaging akawo katono na stretching bulungi that is girl otuzi tubeerawo wali nemunaaza tugeze yasuze mu bipampa nga yabigize ki nemukyusa bulungi nnyo ndoza kali mukayimba ka red kagundi kawizo sikyagenda mu bbaala Riley no namukolerayo akayimba nayekanabako enjala ekuluma mama nanso yomba enjala emuluma era kakati situwa nti akyalwawo nnyo nga tannatabuka olowoozaako mukaleke wa jjajjaawe yamutwalayo kajjajjaawe naye yajja bububu mama ayagala caayi Riley ayagala caayi olaba Riley ebiseera ebisinga aba ayagala bwe agumye bubu kale agumye kale gende wa dadi agumye naye okubanga azuukuse n'asigala ne obuntu bulamu mukazi mukkakkamu nnyo yaja tokaaba beautiful girl they don't cry mama akamanyi akategeera eno kagudde so natumba wumbulwa Riley like singa ofuna omukisa ogwogerako ne maama we bwe wasenga afuna omukisa ogulaba ku vidiyo eno kiwali agadde omugamba kati nze simanyi kubanga simanyi kubanga nze kati obusungu nina bungi kuba olaba omanyi kiba kirungi bwe mubeera abantu ababiri nga mukwatagana kiba kirungi ogamba nkomuno nti kakati maybe next step yange eri bweti neno oyinza okukola ekintu nolowooza nti kyakunsanyusa ate nekitansanyusa kitegeera kati nze ayinza okuba nga naye alaba era naye kyemanyi kati Riley watuuse amwegombesa kitegedde ayinza okuba nga Riley amwegombesa Riley naye amulaba kubanga bantu bangi basupportinze Riley bangi nnyo emotionally financially that is so good
Riley kati nazze nkitegeere nti abaana abawala babeera mu baana nno bonna naye waliwo yangamba abawala naye kati engeri gyeki nti nina omuwala okusa akwogera mulenzi kati obadde ombuuza olunaku lwaffe bwe lutambula Riley ono nga olaba tusiiba wano ng'azannya abawanga tuba tumukutte nga muteekayo nga yeebaka bw'azuukuka amuggyayo ebiseera ebimu waliwo Miss Rachel ku YouTube ayigiriza nnyo abaana muteerako awo n'abeera awo n'alaba n'aseka oba ne muteerako buvidiyo bwe nga ye ng'aseka bannaye n'ayagala okuyingira mu ssimu. Okay, that is interesting. Naye nga Mama Riley ye obusungu bw'olina bungi. Simanyi oba ng'aŋŋambye ki. Kati olaba omukazi oyo omulaba kati bino oyinza obikolera omukwano gweneri Riley because I can tell omutima gwe guli awo ogukwatidde gwe guli awo. So olwokuba kati guli fragile ate ogwagala ku lw'omwana oyinza okugamba owange we all make mistakes. So ayinza okutuuka eyo nagaa naye kati nzirayo ntya nkinnyonnyole ng'osangalize after a month naye olwokuba kati alowooza ekyo kyenyini ky'olowooza. Kubanga omanyi lwaki naye aba atya okudda kubanga naye muli mutima akubamu ekifaananyi nga yeye nze kitegedde ate nga mwe abasajja musiima okukola ebyo naye akubamu akafaananyi singa yeye nze nakyo kimutiisa kitegedde. Kati onosobola okuddamu okuwasa si kati tewatya si kati era watya nnyo njagala Riley akule si kati suubira nti kuddamu kati. Don't you think wetaaga ku help obuyambi kisinziira like it depends ngamba kati nti wetaaga ba girlfriend ajja ng'abeera wano mayinze kati naddala olaba kati kenafuna ono Riley kati Riley alinga girlfriend wange nze nsiiba wano kozi ebiseera ebimu kati bwe mbanga nina omulimu gwenkola kujja tu like mu mwezi emirundi ng'ebiri esatu supermarket sales in case balese stock mpya kati nze tubala kati tubanga like kino kizebwe ekiti bino biriwe biti ebyo kati omukyalo omulekawo ono kati ono ninayo kati oli sister wange gwenkugambye ebiseera ebimu naye akola kati asobola okusabayo ku mulimu najja olunaku n'amusigaza n'abeerawo oba waliyo ka brother kange nako abadda kwabo abanzirako naye kati bakulu baganda bange bonna kati bakuze nawe ne basasula ebbanja ery'okusigaza Riley. Riley kitegeeza ki? Riley kitegeeza omuntu omukakkamu joyful. Gwe walironda asinze yalironda kati landlady waffe oyo eyaŋŋamba nze ninamu erinnya lya Riley agenda olanga ne Riley dungi kuva olwo okuva mu lubuto mwali temunamuwa linnya okuva mu lubuto mwali temunamuwa linnya twanoonyanga amannya awo naye agamba asooka akole kyazaalibwe kati nali waliwo erinnya lye nali mufunidde awo liri awo linvudde mu mutwe kati omukyala we yaŋŋamba Riley nengenda nendigugolingako neŋŋamba Riley tulumbe kati yoyo Riley kati buyambi ki bw'alyetaaze right now mpozi manyi kati tuwagira nnyo soft care eyo kale eyinza okuba nga waliyo kampani esobola okuwa Riley katugeze ambassador manyi n'abaana bano naye bakufuna byabwereere n'afuka influencer oba wa diapers oba mata oba ngoye z'abaana ekityo tobaseere asobola baseera naye nati nabo kati engeri gyeki mwana baba kimanyi omwana kiki akugamba tayagala kushekinga ayagala kunywa bambi and financially oli otya kati nze kati nga bwekugambye gwe omulimu gwange ogwo bwe mba ngenze nfunayoko ku ssente ate n'ekirala ebiseera ebimu I know oyo akulumya enjala muvi tujja mulopayo sikyekyo baby amma sikyekyo ani akaabya abeeru ani yebaga nti abeeru bakaaba
Omwana omweru takaaba. Nze sikyagula mata ga Riley. Riley alina abantu abamugulira amata. Bamuwambaza bayirawe. Waliwo omukyala eyo mutamulya. Omukyala bamuyita Joan. Akolera ku Equatorial Mall. Level 3, shop number 18. Mukyala oyo wambi. Yesterday, nnyo. Waliwo n'omukyala omulala bamuyita Amina, Muslim wear. Atunda by'abasiraamu. Naye bantu abo bangi. Buli asobodde okuwaayo. Yes, bangi nnyo era nsiimira ddala. So omuntu aba yeetaaga okukuyambako akufuna atya ku ssimu? Ku ssimu actually enamba yaffe gy'eri ku eri namba ki gyempeeko? Eri 0704 083 063. Eyo ya WhatsApp. WhatsApp. Then eringa kale ya mobile money. Iyo kyenjagala. Yeah, eri 0788 99 662. Etamanya ki? Eyo ereeta WAFULA DERRICK Timothy. Enamba eri 07 078 99 66 ereeta WAFULA DERRICK Timothy ya mobile money. Ketusinga ffe okwagala abakyala. Esimu etamanya ki? Katusanyusaako. Bubaka ki bw'oweereza eri abakyala? Abakyala nze kyenso bagamba basingo maama abali eyo just balina kweyongera kwagala abaana baabwe kubanga bano abaana bajja n'emikisa. Kati nze kankijjeyo kiri ekigaa nti abaana abawala naye abaana bonna bajja n'emikisa kubanga Riley ono bukyanga ajja nze mbeera musanyufu eva. Bajja n'emikisa. Bajja n'emikisa just bongere okwagala abaana baabwe. Kubanga tomanya kiki Katonda ky'anaaleeta enkeera. Katonda ayinza okublessinga ng'ayitamu oyo omwana. Naye Riley ono n'osobola omukkiriza omuntu omulala yenna omukwatako ate omukubako. Ne Riley kennyini abajja kuba takkiriza. Riley namukoleddeyo n'akayimba ke very soon. Kajja kuba kafuluma. Ajja kateekayo ku TikTok. Tugenda kuba tukalinze. Handle ye eri ki ku TikTok? Eyange personal. Eri Timo. Nkozesa TYOMH. Mwina za accounts ziri bbiri. Naye ono neyange. Eyo ne bagiyita batya? Bagiyita Baby Riley. So oyagala okumanya okufollowinga byonna gy'avudde ojja genda ku account ya TikTok byonna obirenga obisangayo. Otherwise, Riley, we love you so much. And you're so cute. Nebino ddala nga omwana agenda okugoba abagenyi awaka. Agenda okugoba omukyala. Riley takusiimye kuluma. Okitegeera? Gambi ajja n'akutunuulira bw'ati. Bw'aba takusiimye beemiranga. Nsonawo okujja okusinzira. Omwana nga batakwagadde tojja kufumbawo wano. Si kyekyo? Naye Riley simanyi Riley okudda. Simanyi. Naye Riley alina osooka n'akula atandika okusoma. Basingle fathers bubaka ki bw'obaweereza? Basingle fathers bambi bangi actually kyogereko bangi abali abayita mu mbeera ng'eno gye mpitamu. Naye nze kyeso bagamba temugwamu maanyi mwagale abaana bammwe. Mwagale abaana bammwe temusuulirira buvunaanyizibwa bwammwe. Oyo mwana gw'osuuliridde leero enkya agenda kubeera prime minister. Tolina engeri gy'ogenda mu maaso ge omugambe nze taatawo. Tolina ega nti ono mwana wo nti oba nti nze muzaddewo kitegeera. So mwagale abaana bammwe musharinge ekyo kyennyini ekitono kye mulina musharinge nabo. Mubagale nnyo nga nze bwe njagala Riley. Singa omuntu yeetaaga omukutwalako mukujjako. Bangi nabadde bagezezzaako. Ati nganze omuzadde. Nga mumpe nnyaabula. Riley okkiriza. Kirabe. She's so cute. Riley bw'anaaba akuliriddekokko ng'atandise okutegeera ng'ategeera. Ng'amanyi gwe daddy. Awo Riley okubanga mulimu abazadde asooga nti mpa Riley maybe omuzadde oyo nga naawe omulaba ali good ali okay ki oba osobola omuwa kubanga kati bano abaana bamalayika. Kubanga kati bamutwalira wano ne mumukwatako situwati akujjukira. Kyekyo yamusanga tugeze omututte agenza America nze ngamba eno ngamba Riley you are my daughter ajja kunga kudiruki bw'omuddugavu nze nfaanana miruusi. So kati bw'anaaba akuze ng'ategeera ng'amanyi nti ono kitaawa wange taata wange.
awo nga tusobola teyanziza nnyo obubaka ki bw'osiibula nabwo bambi mwebale nnyo abatwagadde era abakyatuddukirira temujjanga okwo mukama abawe kyemusinga okwagala mugoberere Baby Story Baby Riley TikTok account teri kuyamba yekka Riley naye n'abalala bali kufuna experience through Riley's account kubanga mulimu abajja ne babuuza balina kino omwana wange ayita mu kino nkoze ntya ne bafuna okuddibwamu so mugoberere Riley namukoleddeyo akayimba ekafuluma mukaagale mukasheyaringe kuluma wamma tamalo no ama sikyekyo baby Riley still ready your mother the conqueror okitegedde baby you are the head not the tail you are above not beneath okitegedde mukama akomeye kusaako omukisa ate akugabirire akuwangaza olabe ebirungi obere mukazi wa maanyi mu ggwanga lino okitegeera ambiina yanza nnyo lwakadde Derrick bambika ompadde katukuleke omukyalo omutabulire ekyokunywa asobola okufunayo ekyokunywa aleme kunnyiga ate ngo yadde yansanyukidde so awamu n'ekyo olunaku olwali bwetyo wetuwadde tusigaleko RKB bira bijja kuba bijja ebisingawo ku ebyo but bless you so much gwe omusajja ayita mu mbeera nga Derrick gy'ayitamu n'osigalawo omwana wo tomusudde mu toilet tomusudde mu kayumba kambwa tomusudde ku kkubo tomutezze wa muteeka mu mazzi mutwala mukyala musajja gwe mukama akwongera omukisa n'abakyala twongere okwagala abaana baffe ate kumira mpira bankumire bafika libbala bwanika ciao